Inside Story Uganda, real source of political updates. Omulenzi amaze okumwanjula era yateredde eddamu zaamugula. Tuli mu exhibition, tuli mu kwolesa kati. Tuli ku mwoleso, Parliament amaze dde okugyolesa, Rusipaya, obubbi obujjudde eyo. Mbadde nkulya ng'oyogera. Ku formative evaluation. Ekiri mu church order. Nti order of worship. Tiwali awakanya. Minister ban opposition mu church. Bakufulumya bufulumya. Kubanga tukita systems analysis. A system you analyze it, how it operates. Then as it with disciplinary institutions. Like a diame. Tikakati goiza okwebuuza. China ina 1.5 billion people ne buyindi. Bayeka mu luguudo bayina amajaga bamala oba police. Society better organized, better modeled. This is why amawanga mangi aga Africa boga kubira mu referendum tugende mu bucommunist oba mu capitalism. Oyinza okusanga abantu basazeewo communism. Buli omwe abeera n'omulimu oba akola oba takola. Ffe mu Baganda tukiyita mpale ku mpale. Ti omuntu okugula empale ne munnaye n'ogigula. Communism. Kati ne capitalism n'asibwa mukange. Omukagga akola sente ze bali kibo kye bayina. You give for capitalism a human face. They tax those who have ne bayamba welfare. Ey'abantu. Tyatakola mu Bulaaya bamuwa ssente. Participate in the economy. Naye agule ku bintu. Kati ate wano omugagga tawa musolo. Abaavu bibabonyaabonya. Omwavu yawa omusolo. Omugagga tawa musolo. This is why nti ekyogambye kazikwatanga budget kyava mu kigambo kya Luyonaani enkuluze ya Kabaka. Kabaka yabeeranga ne ssente n'amanya was spending. That's why the budget originated. Kati bwe tulya budget yammwe nga bagisoma tulina budgetary allocation, tulina budgetary estimates, tulina earmarked. Byonna byanjawulo. Estimates gitegeeza bwe tunaafuna. Koze embagayo nolowooza gundi ajja kumpa ssente ne gundi ampa ssente ne gundi ajja kumpa ssente. Obaako olukalala lw'oleeta. Zonna zibeera materialize ku lunaku olusembayo mutoola. Yatusuubiza ataleese aliwa. Ataleese aliwa. Tofaanana nga musajja mugagga. Abagaa nti bane mbayise ssente zange bwe ziri mumpe ku magezi. Abo banjawulo. Fundraiser. Nona ina ssente ze. Owa ssente ze yabayita buyisi kumuwa amagezi tuzisaasaanye tutya. Kakati budgetary estimates bezigaana. Tusuubira. Ne budgetary allocation nti bweziri. This is why kiba kizibu nnyo byogedde mu kyaki nti mubituddiremu tudde gye twasookedde. Mu Parliament baddayo estimates. Inflation kiki. Kati kituyita systems analysis. What drives the system? Omucommunist abeera ne politibulo. Politibulo nga secretariat. You're generating ideas. Abagezi bonna baali badde ku secretariat NRM. The best brain in town. The politibulo formulates policies. Abalala ne implementing. You can criticize the methodology but not the idea. Abakomunisiti bwe bali. Baga nti mu myaka 5 China egenda kukola kino ekikola kuba kivudde mu politibulo. Parliament. Bo balaba policy ngegenda kuyamba aba-China. Kati bakukkiriza to criticize the methodology. Nti kijja kukola bwe kityo tukikole bwe tuti. Bagamba.
nze ndaba abalwanira mu bintu byaffe ebyamuhozi ng'emasaka tuleete ssente batusomba abantu bakole. That's not a bad idea. Mulwana kutereeza kidaala sigoba mugole. Temulina lutalo. Olutalo lwalibadde okuwona atayagala mugole. But if you are defiling, omugole anaatuulawo ekidaala tukikoze tutya eno wajja kuvaayo omusana tuyinza enkuba eyinza okutonnya tuleete tenti omukominisi kyakugamba. Criticize the methodology but not the idea. Kuba abagezi baatudde ne bakiraba nti kigenda kuyamba baatudde kati olwokuba mu kyaki temuli opposition ne Museveni ebiseera ebisinga ganja kuddayo mu nsiko. Why? Mu nsiko waliyo order. Teri opposition mu nsiko already yabanga kipingamizi akakumbi kamuliirawo kakati Astojjayo omutwe nga bwotera ogamba nga bakuba bapa. Yes, you were rejected. Ofuse rebel. Nti miringo yali mulungi nnyo mu ekereziya. Yali obwa archbishop nga wa myaka 35. Very brilliant young man. Nga mu babishop bonna 10 abali Zambia nga yimuddugavu alimu. N'atandika okukola bye batategeera eby'obulogobi. Papa naga nti mutemutegeera Baafrika nteekawo ne department number enoonyereza ku busamize bwa Africa. Religious traditions. Naye emiringo kasa yawasa bamu excommunicating mu Catholic Church. In spite of his immense influence, order ya Jess ni moja. Abaganda batya nnyo okuyingira amagye. Baba tugambanga nga babitubuulira baana bato nti omujasi yasobola okusayininga kutta bakadde be. That's why the Baganda rejected the army. Nga batya nti bagenda baga tamama okusobola okusayininga ng'oyingidde amagye olitakitawo n'ennyoko. Of course bakibuuza nga tebaga nti ogenda mutta naye nga bagamba singa embeera etuukawo osobola omutta. Enemy. Kati system zino tuzitunuulira tukiyita systems analysis. Tibwogoberera constitution ya Uganda yonna bakoppa America. Uganda's constitution. Africans are excited about the American system without knowing which drives the American system. Ate nga tebakisi kubaka yamba 90% yakola constitution. Mwatwala abasimi ba Kabuli ne mutwala kubanga government yali ngezi nti zemula mugwanya yaita somi mateeka ina certificate mukola sabuni yawangula Lemi Kasule mugenda musi president wa Law Society with the two to go to okola constitution was needed. Mikairi Chindo yakulembera delegation ya Buganda ogendera nga sokola constitution completely and illiterate ningo oluzungu aluliyanga balwogera taluddamu. Awulira buulizi yakubanga ku mmeeza federal musajja mukulu agamba ekifederal kimanyi oyo Matembe yagamba mbu Mugabe wa Nkole bwe yagendera Lancaster bamuleeteranga emmere ne bakonkona oluggi nuha nti ani oyo bali abazungu nga bawulira nnombu yali afiiriddeyo enyo kakati eyaabwe constitution yakyogera nga kyefaananyiriza oluzungu kyebagenda nakyo emyaka 9 nga bebi ne bagenda osinga buli omu yasayininga kaba opposition ne bagaana difference in the future but constitution ya Uganda yesinga obunene mu nsi baga nti bajja gikyusa era Kanyamba yagamba this is the best constitution mu nsi zonna nzisomyemu except that of North Korea because it is not in their native language. Mwaka jikuba ebiraka bimeka. I know. Korea. The American Constitution was changed 10 times in 10 years. Kuteka the right amendments. Yes. Kakati abangeza bate a quote of their constitution simpandike bulombolombo abalabye ko crisis ya constitution ya Bungereza. So you have to study the system and how it operates
oliokufuna conclusion yayo timuno mulimu opposition mulimu entalo zaabwe ez'obuntu mulimu ani kubanga abamu 1968 bateekawo kye bayita Westphalian agreement to define a state yebeera naki batesobola controllinga gundi yaayo territory yaayo ceases to be a state. Institutions za government ng'amagye coercive forces si enforcement ya state council kugolola ttumba kati if you lose ekyogolola ettumba oba ogenze mu democracy to control your territory namwe mulimu ekizibu tulina gwe tuyita an itching opponent nga Raila Odinga takuganya kwebaka akalulu bakalangira lwatandika okutawaanya kakati netubeerawo nabana abali dormant bo balinda akalulu biseera byakalulu dormant opponent kakati ate iyo NRM iyo revolutionary organization oba party iyo lutalo they mobilized during elections akalulu kaggwa nga bakubbi basoka kujja uti kachiko kabwa aka mobilization nekawumula batubba ne badduka buli mwaka batubba wali die tabanje NRM kubanga ekyabwe baga mujje mu lutalo ewo is followed by the mobilization abalwana eruwero abatayingira mu maji okujja kabatuuka e Kampala babaliko organizing nga abamaji babwalawe kale bintu byabwe NRM ebanga ekola betting anti yo teina permanence tebere engaged mu political activities mujja lutalo wajjira ki kulaba mbaga mugole omugola wedde mudije mwava agenze muhanemu namu mugende wamu yes but babera mu constant campaigning that's why the lack of offices are tusobola kubeerawo wena alemu yanonya akalulu ayagala omwana we bamuweerere mu ssomero bwafiirwa agenda kati welfare organization tekola permanent offices babavumira ku offices wena alemu omwana we atina bane babikola ndeka miliyoni atalina kintu kyonna mwena alemu bamuwa miliyoni bino genda omujjanja mirundi tajjanja those are contradictions era turn up yabewandiisa atandise okweraliikiriza aba NRM you cannot enegenda ma tosobola you cannot register weba wetadde omugwa what if abalonzi no registeringa abantu abatono compared to the voters era kati kyebayingi ate gwogamba otya nti nawangudde nga gwe wenyini weeteekako verdict weeteekako verdict miliyoni zaali 18 President Museveni bwagenda ku kitebe ne bamaliza nga bali ku 11 guli omusanvu gwalaga continuous ng'ojjamu abafu it cannot happen kozo na miliyoni 8 zaafudde babayido ne babala ekintu kyabwe mwe banaalira ssente kakati mu byalo eyo luddawa bajja kugamba bano abawandiikibwa Museveni agenda bawa ssente mugenda kuyingizamu n'abatali bamu asatu gano agabeeranga ku kyalo gye mutaafuna asatu baalagawa mu political science 60% ya floating voters 40% yeri committed kati gwewandiikaani ani gwewandiika activity tulina kyetuyita the politics of activity and the politics of achievement. Political activity mubeera busy ninga tumwenda kyemujjamu ndi mugamba n'abaana be mulizaala ye marriage naye ate omuntu asobola okucelebrate nga marriage ya myaka 5 nga temuli mwana temucelebratinga katulina kyetuyita politics of activity ne politics of achievement. Ebyo by'exercise ebyo politics of activity temuli achievement practically. What if ngosanza abali smart aba opposition ne bakuteekamu abantu baabwe mu yeroboko yo lulieta afuluma mwala wamba bazi yagiremera kakati without yeroboko nga tulina bwogamba nti bakubbi obululu mu primary zenalem baaliwo bameka ogaye nti bakubbi kuboga nti bakubbi olina okulaba voters
the voters register abalonze basinga abawandiikibwa. But in Uganda it happens. N'abatewandiisa luli namwe mulonde kasambanga mwina national identity card. Kati what's the purpose yovola tibagenda. Noga nti n'abatewandiisa kati bagenda kakuba naliwo lunawe. Wabango wero siwo kukyala kumanyi. You kill this one. Politics of activity, not achievement. National identity card mutujjeko ebinkumu naki. Era nze bantawanya nnyo. Nsina binkumu. Nze sina binkumu. Umuntu oba uwandika nnyo ku computer oba gundi oba oli mukubi wa mundu toba na binkumu n'omulimi taba na binkumu. It takes time ng'ekyomo kiremeddemu. Okay, gobeera nnyo ku komba nenga kubuuza nti in countries gye bakola national identity card eba data center ebinkumu babitwala naki nti omuntu kati ye mundu singa bategeera dani yagikwatako yaani eyo ebinkumu bibeerayo kati utafiri akantu ine ekyuma kyetutaleete kitalabirwawo. Exercise must be done. Buli omugenda mu kulonda as if you have started today. Bupayiro babutwala ne babukamiramu amata tebubeerayo. Ebyakoleddwa mu kulonda kwolwo ebanga tenti yambaga byonna bigenda. Every time you have a new budget bino biba byalazeewo. Mu Ethiopia emmotoka ezitambuza abakulembeze abagenzi mu kuŋŋaana lwa African Union zaagulibwa sirasi kajambiya. Kazitambuza abakulembeze nga zikola ziddayo ziwumula. You tell me a function in Uganda ezirina mmotoka mpya bino biragawa. Olaba n'olukuŋŋaana lw'abasaabalamuzi lwabaddewo ng'era nabo beetaagira emmotoka endala. Naye lwaki eggwanga lyammwe lyekanyumiza munayaza enkoko ababaka parliament bali wano kumemeka nga twakamala summit nemuleeta bano netugula emmotoka. Mumanyi lwaki musika ababaka enkuŋŋaana ezo mugita gundi mulowooza nti mwemaketinga amawanga amalala tegakyalina ssente za kwonoona. That's why conferences are here. Bali babala ssente zaabwe. What do we get? Mumubeere kanyumiza nga buli omu ajja wano zibaggweko. Don't you think mumubuuza mugamba nti mumusinga okubeera n'embeera ennungi ey'abagenyi ey'abaki mumusinza woteri ennyingi n'Afrika yasalawo. African Union Conference Addis Ababa gye baagizaala kuba buli mawanga ga Afrika baatuukako okugamba nti paapa n'Africa ne OAU zirina ekisiraani buli agitegeka agwa. Nyerere yagaana okubeerako okugitegeka ewuwe. To reserve his money. Amini 75-79 yali agenze. Paapa yakyala e Kenya ndoza yali ku mulembe gwa 79 81 mwibali bamututte. Why? Obusente bwammwe bwonna bumubeera nabwo bugenda kubaki? Kubano bwe mukyaziza. Nabagamba mutunuulire mu buwangwa bw'Abaganda Ssaabasajja Kabaka bw'akyala ewuwo bw'aba akuyambye omukazi gwatatwala naye buli kiri mu nnyumba akitwala. N'omukyala? Mumwalabeko bamaye gaabo abali emmengo bakyaza Kabaka. Bati ekyo? Buli kimu akitwala? Akitwala. Mayiga yali akyaziza Kabaka. Katikkiro kye yali akyaziza Kabaka. Ewamakubu yali akyaddeyo. Ewampanga yali akyaddeyo. Omusajja omu yakikola yali ogwo. Ssemakula gwe yalina byanoonya obwa Katikkiro. Naye nga ate Ssemakula gwe kitaawe amanyiddwa yali muziba Kaseppeewo nga tayinza kulya bwa Katikkiro. N'agamba nti ye mukulu w'ekika ky'Olugavu. Olowooza babirwaniddemu kati? Ebyo bye mulaba mu kika ky'Egundi. Nabagambye nti muntu oli omusajja bamuyita Kayita. Kayita ye yakulya ekika ky'Egundi. Kyenvubu. Yali musajja nga ye Ssaabakristo. Oba yakulya ekisomesa kya Cross the King. Ne bamugamba nti mu kika ky'Envubu mulimu ejjembe. Ligaana abawala okuzaala. Ssaabakristo? Onoobikola. Contradiction, onoobikola. Naye manyi kye baakola Kayita. Kayita yasubwako eruzira tiyadifayirinze omuwala abeera ewuwe. Nti bino bye balwanirira ebika bya Zeggulu kyobola bagiyita eyakisekwa. Kooti yakisekwa Kabaka agigoba agipuliveringa over bagiyita yakisekwa kisekererwa teri fayiro. Kisekererwa. Yes. That you must look at the system. Are you engaged
in political over activity or politics over achievement. Ukola ki? Enti jagenda yonna gyali UPC wadde si yekulembera obwa president, but at the end of the day agamba we achieved this nga UPC we did this. Teri binding naye abakusebweteri bagenda kufuna omuliri gwa ssente bana benyale naye nga tiina Museveni yakyogera mu 2009 muli gyesalinga mukulikakankubuuza nti ogenda kuwandika abantu mu byalo oteke ebifaananyi mu mawulire ga Uganda bemuwandizi nti omube Museveni yabagamba mukunga abantu okukunga abantu kitegeeza rediyo zonna eziri mu byalo eziri eno zirina okumanya, but if you carry out a registration of your people NRM, your people 2 years ahead of elections ate abatanaweza myaka 18 bawandiise babagembo bawandiike wansi walirabye census ewandika bali mu mbuto bawandiike wansi activity temuli ekibiina kyo ng'okyanise nnyo. No, sigamba anti nkugambye in totality. Nkuwulidde oyogera ku systems. Okwanalizinga system. Okwanalizinga system nti order bano bonna bagifollowinga. Omukulu abagambye mu mobilizinge. Abana abali mu system bagamba tuwandiike. Nabo bafuneyo kye bakola. Nga n'abamukozi batambula tayagala kubeera partisan. Museveni has never been a partisan man, very selfish man. You are going to accuse him. Ekyaffe kiri dormant. Ekyamwe kyekikola. Ekiri kyekikola. Nammwe kazibawe. Ezo tezimuluma. Kiraawo awo. Takoma mataagi. Kiraawo weetuusaawo. Takoma mataagi. No. Zammwe. Kanyongere n'okutereera mu kukula. Kakati what will take a concern. Beba n'abagamba. Nti oyagula otya sente z'akabbo ez'akabbo k'ekkanisa ne pasta kuba yawasa nti when I buy a postcard for my wife nga ndi pasta oba bishop omukristaayo nabbye mu kabbo muleeta abakadde b'ekkanisa ekuba balina okubaawo nawo be bategera sente zino ezizze kakati sente zino bakosa mu legislation zez'abaka ba parliament ezigenda kwenda audit sheet sente za inali mu security bwogobera bwobufa abali informed inali mutekola accountability ku sente za mu bibiina byonna ate yesinze nyingi NRM who audits sente za inali ababaka ba inali mu ebikumi ebina zebabajjamu buli mwezi. This would be the concern of the population. Tokusinzira ku system yaabwe n'engeri gye bakolamu ne audit ekaluba obatandikirewa bazimba ekintu kyabwe anti kakati kinda bagamba nti abasajja baali bagezi nnyo sente za parliament ezivudde mu parliament zirina amateeka agazivuga is accounted for kubanga zaava mu parliament. Abasajja kye bazanya Museveni baateekawo national task force eyakalolo okulutu za Museveni tezi auditingibwa ne mu commonwealth kye baakola ziri classified ziri is Museveni is man who can carry out the audit ziri muziveeko era kyekyasula local government etikiti z'omusolo zonna babitandi be bazi kubanga mu Sapoba abasajja ne bagamba buli district yeekubire bateekemu ebifu umusolo ne bagujjawo abasoga be baatuyamba ku musolo nga bwe baatuyamba mu 28 okutujjirawo envujjo ne busuulu bakuba kagoma babaami ne babatta ne baddukayo abasoga buli diso omukambwe yenna yatwalibwanga busoga mumbayita bamputu no they are independent minded n'abakiga abasoga abo ngekyoyita emputu bakulaga kye bali era omuganda agamba nti olina emputu ng'eyo omusoga no omusoga oli independent ng'omusoga kyetwandigambye omusoga bagendangayo okubasa banji omusolo n'omugamba nti yeetike ne mukazi we yeetike omuttirawo yes omusaada era omusoga akugamba atasiima muganda na mulogo abaganda bagenda okusolozayo omusolo yamuttiranga enkoko ngalo za naawona
yamala ng'ogirya n'amugaguleti ababiri gye batemanga bibatu kyabaga abatasiima atasiima omuganda na mulogo why so kati system tuyambo tutegeze system ya parliament eno yo ekoletera ekivundu kino kivaawa let me tell you where who is the problem nabiganye nze n'obwongo mu mutwe and I'm a man who has survived whose career was killed because of marriage. Abasajja mu 2013 nabategeera nti basokoola abantu babitunda era tibagenda birekayo era kakati gurupu emu yekijjeko banne waakyo bakitereeze kubanga organiza Uganda za amaanyi nnyo they are wanted everywhere abalokole bangi tebanywa mwenge mutima mulamu kisumuluzo kimu ensigo namu kakati tebayinza kuva wano organiza Uganda it has changed now bali abali bakozesa crude messages bakibajjemu nti abantu gye bayongera okulokoka mu Uganda bo balinga bagamba emitima emiramu gye jiri wano amatooke gakola obugogwa mu mutima bakola study wano mu East Africa wano era omusajja omu yali adumira amagye ga America mu Africa yabuuza banna Kenya ndi Somalia nga temugendayo you eat the same food like Ugandans why are Ugandan soldiers brave ndi amagye gaffe tebaga training for peacekeeping ne bakabakyusa Kenya ekube mundu combat that was a mistake aba Kenya bati amagye tewali ministry of defense nabaga first minister of defense in Kenya yali Kajembe Kalume kibechi ya muleta bajitanga DOD the Directorate of Defense under Minister of Internal Security ngamajete kaidina maanyi Kenya bagatya kuwamba government kwa ekinyata yabakwatirawo Nyerere yamajaga alikagenda muwamba mu 64 gonna yakagoba obate yakuza makuzi. That's why the military in Uganda has played the crucial role. Kinyata ye yetame command yamugoba yali agenda muwamba yamutegeera muli gundi koweshi namugavamu. So system ezimbibwa is molded timuli nyenyonyi nimugende China mwewoleyo sente aba China baavu pa capital income aba China baavu sente zabwe bazifunye through hard work aba China bayina makuba 3 akakuuma sente maruning yona na Ireland tibali yali afudde life imprisonment firing squad kati gwejayo sente zabo zamulika muganda ganti omusawo abanga omulika nakuwonyeza aki umulika kibaita umulika erinnya mulika akuwola sente zaki za bukambwe mulika umulika China mulika tebafunye sente za bifuyizi muzikibeyo ebisawe babitwale. So malise elirudda wa mwene ensonga kakati you cannot parliament bano mafia ya wanonjimanyi first of all the Ugandan mafia operates like a python ngaka tulututu ne kafuka enjovu jemade nkugamba ndiwe serious agreement yagenda okujja twainde kye tuyita the Congress system amawanga agamanyi gatulanga ne governance Congress system nibalita what faliana agreement I think 16 something kakati kwe kwa state UN ani ne baganti let's just define a state byo badogamba state ebera weti tufunemu police tufuna abasajja abalima ngata abalabale bakuma bisolo bireme kulya nemero zafu. This is how division of the state came, the department of the state formation. Unakola kino mwena mukolera nenga basasulwa wadde mirimu janjawulo. Kakati when you study for abali informed nti after failing to deliver services abantu batandika okutulya ba individuals enti ekitongole kyonna bwe kiba kiremeddwa katulumbe bantu abali mu bitongole era abantu kwasata bana mmere bagabula
balumbe waliki. This is why I tell you, nze mwengenda kumukolo sirya mmere. Naye ntegeera wontu wante wali mmere. Ningamba abagala okulya nti mugende. Kasaba kuganti abatudde wano ku lunyiriri olusooka muyingire mu ddiiro. Tewali mmere. Emmere ebeera scattered. Wali tutaddewo na wano tutaddewo na wano abo bayina emmere. Kakati failure to deliver by state agencies abantu bapawunsinga ku bantu. Ebo yogera boto kuba bapawunsinga ku ba leaders baabwe. Tibo bakolera mu short term. Omusajja bamuwa nasanga omusajja nga noonya akalulu. Nanga nti mudanzi gwe yogera bulungi nnyo naye towunzika. Era bangamba nga mbubagala kunywa. Okuwunzika kwawe kubawa nembuza omusajja namusanga bayitayo mu kito ng'ali ku bbuca ye. Nangamba nti gwe togaba baagaana okulonda lwa butawunzika. Gwe togaba nakawangula ne bakabba togaba. Musajja nga togaba. Wakiripa ekitole kya sabbuuni. Ne mugaa nti bukyozaalibwa musajja gwe wakozesa ebitole bya sabbuuni bingi temuli kikyo. Tolina kyovaako kufunze. Ko onovaako ko konze kale soti tamu nze sifuddeeyo. Nze sifuddeeyo. Era nekitange bamugamba omutabani w'abantu bamwagala naye zifeera Luganda. Nina gye nagenda ne bandeetera nasanga omusajja atudde wali anywa yekka. Bwana Mirundi wako naawe nkuwe ku mwenge muga gwatasenya mannyo nze nywa kundekuyo nga bano tebaginyweddeko. Sijja ginywa kundi omusajja alivera Luganda. Bambi nga ayagala kusharinga naawe la. Lwaki mmwe mwamugobye kundeku yammwe? Lwaki nze akalulu tekantuusa ekyo tekiriyo. Yali akumatira basebo ne banyabo baani n'ofukamira n'abaana bo. Nalaba gundi waliwo minisita gwe nalaba w'emityana yayita mukazi we n'abaana abakazi bana ne bafukamirira abalonzi. Nazibiriza maaso. You cannot reduce me to a clone of a bat. Towunzika ati gura kwa towunzika. It cannot be mutwala omulala. It's 5 years. Olina okubanga owunzika. Babalonzi be Uganda. Olina okubanga owunzika. Anti kakati nkubulya mu short term. In short term. Mwankole eriyo kuwunzika. Abanyankole bagagga. Kakati gwe bw'obeera chairman. That's why muri venue babbanyo. Akalulu k'omwankole kali very expensive. Omusajja akama amata miliyoni yemu. Kati omulikede sente meka kali chipuka mu Buganda na Busoga tonto. Kitole kya sabuni. Mugende. Sijja balimba federal teriyo. Mugende. Yakwekolera ebyange. Kakati what they have done after failing to deliver buli ministry abakazi ab'amaanyi baba wa sente. President azina, vice president ez'okwejalibya azina, nabagambi tekasa mutwedinga insalutes muba mufudde. Kubanga kakati muli ku speaker bakubye ne ministration ng'ina 90 billion ez'okugabako. So exhibition etandise okulanda. Why? Kasa mubeera mu family mulumbe. Ne muga nti abaana abawala mutemenya mu mugibawe bafumbire bababa bagitwala and they pounce back. Enyama yonna mugigatte mu sefuli yeki. Mugabe enyama naye si kugidividing anga ambisi. Kakati mu state zalikoze muzitadde ku president ne muziteka ku vice president ne muziteka ku all structures bonna bazina ne deputy speaker azina. What makes this the speaker different from you on how she handles the money? Joyce Malis. Uchirala mwogere kiri mwina kye mumwagaza. That's what you do. Nti buli muntu yenna bw'agaana mafia bw'ogaana ogiplayingira game ekujjawo ne bw'omulaleeta deputy we mafia eri mu parliament mwakubakadaga mwakubani bwe muti bwe musasula. Bwe muti bwe musasula Sunday ya punda ni mateke. Mubakulyawo. Kakati musigenda nammwe. Kubanga nkimanyi musooke betika myasooka listinge. Bali abalala abafuna omukazi ono zaafuna bo bazikozesa batya. How different is the speaker from others? Bebawa sente zezimu. For fear of people having failed to deliver sente muzeegabidde. Abama bati bomu abakola ki? Tukita president
omuzungu takiza president neka tugambe nti mafia eri mukozesa opposition kubanga nganda bakiri mukuvugwa nnyo bano anti bano kibaka opposition ekikibabeezaamu nti this woman yakwata sente naziwaani kuba azirina Speaker Parliament nalo ziyisibwa mu budget President Museveni Minister of Finance azisayininga zonna zibakozesa ate Parliament yesonyiwa kajinayo genda ne billion nakazabulira munva tukusonyi nibagendeza community baga tukusonyi Parliament resolution era minister umbaka wa Parliament bamu oba minister oba Parliament yesonyiwa tesobola kunsonyiwa speaker wayo naye mitwichi gino bannange mitwichi tuve wano what type of brains do you have katuve wano however much you want to attack somebody how different is ate mu sente za government financial year egenda kugwako mu June nga 3 after 6 months what is a generate chi report kati kamya yingirirawo ezabala ngato bambusinze fa reasoning eliabo jidwa ko musota nebola bwa akawuka Uganda akugamba nebola bwa akasana nalichira byazinira bali kati zo kuvali munjoga ni munjoga ni mubonya family yange olw'emisango gya mwejo nazizza tukweyanzo mulangira kalema kajatu ongeyo maso ne agenda ku ne nawancha mulinde odisa jena tuwuliye sente zoneza auditibo n'abazina ezokwejala byako vice president yalina musajja bali baya Canada seba naleeta omusajja we naye tumusasulira batambula baneebweru bagende bahamasi ne bachakala no speaker nina gani no sente wezili kandi chichi nange kandi chichi balwalira bweru bakola kakati toyinza tosabala kwata sente za muntu amumuleka kutwepankira ko sente zonna muzijjeyo zonna muzirete mulagawe baziraga kutuza